Demario Legends Production. Agikubye akoko kabuli wenchiulya gyensoko okuwulira. Nemanya ati no yes. Atamanyi Demario, he's a producer. I first had Demario zali saga za Carol sometime back. Era when nali nkola interviews za Carol nga manager we bacyankalanye. Ekintu ekyo yakizza era ne mu kamera n'ekinyonnyola. It was sometime back ku Muyayu. I remember n'ekigambo Muyayu. I was among about creating the word Muyayu. Yes. So, ne bangamba luimba lwali yaka? Yali yaka. Kuba yaka olwakaroka siita. Kuba yaka. Lwaleeta emirembe. Naye natugenda kutuukayo, please tighten your seatbelt. Tugenda kuba twogerako ne the legend Demario Pandis agikubye. Kyekiro papa. Oli bulungi. Bano ninako nali kusudia nga nine fefe busi. Ne kugamba tukole mukao ne ngamba naye ndowooza tugira tusigale ku Holland sawa tena tuka tujafuna program masao tujefunye yakati tuweza butayisa onso. Okay, soko buze kuba kulaba bana yabanda bamwena babuzaako mwena the producer Demario Demario production Legend production. Ere nyimba zona ndozo bimanyi mbimanyi zisoke bisemwano katini mu nyimba atanategeera abatadde bakutegeera gwendi naye tuinamu ebiseera ebyo that's a King Saha. Tuinamu empere Crystal Panda agikubye Crystal Panda. Tuinamu balo that's a mudra. Tuinamu picha obakubye picha that's a grenade ne pink. Tuinamu babanda na grenade. Tuinamu bizibu bwo tuinamu buzibu bwo wamano fefe busi tuinamu Diana Bruce Melody okay tuinamu tetunazina bangamba nolimba luno luliko ebizibu tetunazina yalimu ebizibu kwega lulimba lwokolera karoka sida lubako ebizibu abantu bakwatagana nabo olumu ayina abantu ndozo olumu bakwatagana nabo mu nsobi nasanga bamukyankalanyiza ebifo ebimu okay kuba lulimba luno era banga luliko emirerembe netunamu didai that's a remix okuliko gundi Hatman Doki nze no Doki mwita Dr. Brain je namumanyire yo namusanga neyo gayaza Dr. Brain era ye Dr. Brain waliko do ya Hatman Doki. Okay, Demario Shiba Vampino. Okay, tuinamu Chimugunyu Waikibenda. Gamba Chui fefe busi. Neno ine tafali ku fefe busi. Kuba wetunula wano fefe blood nyo. Anakola ki? Anainama. Go now. Basiru wali no. Demario badeyo mukabange bitu bikola. Kitegeera just kaja abantu twagala bamanyi ababere mabega wano Muyayu. This is my song. I will say I promoted this song from zero. Kati olaba luno bimba lwa tusando za style ya music. Yes. Kati no generation iyo. Yonna netandiko tambulya wano. Generation iyo. Wajisetingira face. Kituufu. Okay. Tonnafuya. Katale yandikando. Okay, abana nabo balina ipiegendo fulumu. Inako ku ipiegendo fulumu inako luyimba. Inako. Tolinako. Okay, automatic aroma. Aroma bawaddawa. Muganda wange wetereze mukatini. Okay, mumuliko. Okay, buyaka nkwateko. Lydia Jasmine. Okay. Yensonga Brian Ways anayina wano mwaluzemu wano onkosa okay netuinawo after quarantine gezabugeza nina Rose bawa nimba lwa Oscar no lwali simanyi Oscar yakomawo Kenya akyaliyo bangamba yalinya na motoka yadde ennyonyi yayidukawo buddusi jaunya pale kupate bangamba Kenya ye yatambuzawo bigere na emotoka zijja mu lwisa n'ennyonyi. Anyway Demario kiriwo kati kiriwo my brother
kukolayo ku bintu ebi legendary mu industry yaffe twagala at least ba producer abantu babeere remembered nga si time yabwe kumala kuggwako kitegeera nti abantu baba celebrating oba bo bennyini ba producer ba celebrating works zaabwe. Because when you look at these works, ndoza zentini kuze mutadde wano zoyina nyingi but wosanga bokoledde like ebintu bye balina you cannot compare omuntu akoze scratch cause banga mubera ne mu studio olino omugaba nayo line gyotadde muneda tugikyusemu kagamba ko kakyuse bo nobututukanga creation gyokoze okoze kyamaanyi okusinga ku effort yo yamanyi okusinga ku kyeba kuwadde. Exactly. Mugati nakyo si kibi nti ebiseera ebisinga tuba tukola foundation ya mikwano na grounds zize tugenda okuyimirirako nga tugenda mu maaso. Kubanga ino industry ogimanyi nti bw'oba toyina mikwano gyo nga nabo bakuliko besides business. Nakyo kiba kizibu kitegeera time ezo tukanga si ya business naye nga favors mikwano gye wakola kitegeera bwogera buto sigenda kuwakanya but still we still have producers betunoonya nga bakola hits nga tebalina we bali naye nga bakolera obwerere okukola emikwano ate era still nabo nga tebalina we bali kiva ku mulaba nti ate mwina atogoyinga a little bit of business than emikwano anti kati olaba business nayo etandikira ku bondi kije mulina kubanga oli kufuuka mukwano gwo kitegeeza level ya trust ya njawulo tegeera bantu bangi beeyita ba mikwano naye nga they don't trust naina kyakwagala guyinza okufunayo abantu bo nomanya nti kati watosobola bba mukwano gwa nsi yonna nomanya nti kati bana bayimbi bendiko mikwano gyange ndi nabo mu lugendo luno tebalina capital sawa zina wa studio naye kambakolera ennyimba bajja tuuka time batandika okuza returns bo bennyini nosanga music waabwe abantu bakutegeredde nekoyo music kwegamba mwinenge gye mweyambamu okitegeera kati business naye nga bo baza returns abasinga nti akayimba kayinza okutambula ne kakola business n'akomawo abaana abo nga tebadda abanoonya hit anti kati obuzibu bwawo producer naye kusigalira okitegedde as long as you stay important. Ona kusanga ngoli relevant oli okusigala nga akulowooza ku kintu okugira. Naba talina wayinza kukozeseza omuyambe mu kintu kye. Of course tayinza kudda. Twafunako emabegako abo ba producers babiri Didi akoze Didi wamulaba ebiso bye yalimu n'atuuka n'okugenda ku kitanda bikyagamba nakolera bagundi n'atuuka n'okugenda ku bizinga kati right now gyatadde studio naye ng'agamba n'abayimbi abavaayo complaining nti bamuyambako tewali amuyambako balimba mu kamera anti laba babayimbi abo ze kyembalabyeko nabo baagala otekewo embeera ebaleetera okuba nga basobola okukuyambako tegeera naye si kugamba mbu bagenda kuyambako naye nga tebamanyi bagenda kuyamba mu ki kitegeera kati nze kyova olaba tulina ffe kye twakoze nga legend production tutegekeyo legend hits fest nti obutadda ku nsonga bwezityo nti producer naye abe nga promoter bwava eri nga tamanyi production bweyatambudde buli kimu napangisa omuyimbi naziteeka mu muyimbi n'akola n'akuulita nazo kitegeera naye kati producer naye kategeka abayimbi bakoledde hits ze ekitegeera bajje bamuyimbireko ne producer afunire omwo nti engeri abantu gye bagenda okukola turn up ne business ekivaamu ebengesa oyamba producer ofuna studio eri established sikudda ku masimu kubira abantu nga tamanyi wawakuyambi nga tetunagenda eri yonna zeginyagala tugende tusookere ddala ku kino njirabe it's a legend production presents legend hits fest yeeriwa ikwatagana ku ki kigendererwa ki kigendererwa celebrating a music waffe celebrate the music celebrating a music waffe gwe tukoze hit songs ekitegeera nti n'abayimbi bonna mikwano gyange benzize nkola nabo kyembadde nkugamba nti nabo olwedde babadde nga bambuuza naye lwaki gwe tobaako kintu kyokolayo natusobola ne tukuyimbira ekitegeera notatuka mu kaseera akaliko ate kwejjusa singa saabakolera nti okusinga time okutuuka nga naye talina wayinza kukuyambira naye kati bonna bagenda kujja tucelebrating effena tubeere mu pate okitegeera bayimbe ennyimba zembakoledde okitegeera tukoleyo awo special performances awo tukubeyo n'engoma ku stage
abantu abawagizi balabe engeri gye tukola gye tubeera mu studio ekitegeere kwegamba twagala kuleetawo producer kubanga so it's a festival kuva ku makya paka lwaggulo tujatandika obudde nga bukyali kuva ku makya sawa 2 paka kawungeezi 16 September 16 kirujja kuba lwa mukaaga ku Wonder World. Okay, olunaku luno lubajjukiza obulungi tujja kuba twakava Kololo mu Shiba airstrip wa Shiba ne Sindi enkeera tugende ku Wonder World celebrating ennyimba zaffe ku Wonder World. Okay, Wonder World okuyingira sente mmeka? Okuyingira mutwalo ordinary. Okay, VIP mitwalo 3 then ne tembo milioni yakakadde. Era twagala abantu bannaye bajje ba celebrating Ugandan music mujje mutuwagire abayimbi bano abali wano waba contactinze abasinga bonna mbalina buli goma nti nkoze naye hit song yakkiriza what's their response ebesitakoze nabo ne hit song naye nga baagala okukola kuba okoze ne drops zaabwe enzirina tugenda bagenda tuyitirako ku bantu okay kino tukinyumirwe ffenna producer ano omuzibu aliwa gundi ono Bruce Melody tumulina Bruce Melody ne Diana ne Bahati bajinza obutasobola bbaawo naye tujja kulaba tomanya naye bakole drops bave mu zanya bagenda gukuma kuba olimba bakyalulyako luche bakyalulyako ono omwana ono Shiba wamutuukiridde naye nayogedde naye already nane projects zemukoleddeyo kati nga 2 era nazo oyinza okuziwulira awo ku olwo okay tukyali mu nsonga z'abaproducers studio egamba ki studio tuli awo tugezaako tulemezaamu tetujjaako kigenyi nga Katonda bw'atuyamba ebisigadde. Okay, tubulya nnyo ebizibu mu ba producers. Njagala tutandikire ku nina ensonga njagala otegawo naye omwana ono Karoka Siita emabega kawo bayawukana ne manager we ne interview yali mpanvu nnyo n'akaaba n'okukaaba nga nkubira amasimu lwaki wakoze interview ate nga before that era naliko ne Mudra n'angamba ensonga y'emu ku luyimba olwo yaka ate era after that nembeerako ne Otters oli abantu bonabona nga bwe baali ku luyimba basajja bonabona like ndi ku kiddo nabo like I keep tabs with them. What happened between ku luyimba olwo yaka kyo kyatuukawo ddala ekituufu kati kweyangamba ekisooka baŋŋamba balusasula sente etono kuva ku muwandiisi ne producer kyokka ate ne ebiseera naddako yes nga tetunaba nakola zino nnyimba zeeko naye kati kyenagambye nti omuntu aba mukwano gwo level ya trust eyawukana nti omuntu bw'ajja nakulaga nti I don't trust you but I came to you to get something nziruke tegeera tosaba muwankanya era mukikola just nti Karoka Siita nze ndowooza yalinga okay kuba Otta era obuzibu ali ku manager Joram manager wa Karo yes yali kati bafuumuula bamuwanga sente ndowooza ajja malayo producer najja nanimbalimba namaliriza nga agamba ate kati omanyi twagala akayimba kabe producer mulala kakwatemuuko naye nga banoonya engeri gye bakuggyako ki data baduke naye nga tebamanyi nti abantu abamu bali open minded okitegeera nga nze singa omuntu aŋŋamba directly data katutwale to share your mind with this producer tubeeko kuba mubikolanga tusiba tukikola naye okitegeera nti omuntu yakireetamu attitude embi na confusing abantu bonna ne balowooza balinamu misunderstandings naye ng'oluusi ensonga tezirina serious. Then ku luyimba luno gundi tetunnazina banga wanalwera era kalondoza ali azzemu nakola era nakwatagana n'oyo era mutomye by the way mutomye Joram ekitegeera netukane nze ne bi confused nga ngamba why every time Carol waba ino okukolera wa Demario waliwerawo ate Carol ye mukyala nti tasobola sika muguwa n'abantu kati ekye bamugamba ekyabalowooza ki amala kitegeera from you namanya nti tewaliwo na buzibu bulijjo manager yali obuzibu era tebula abamaliriza tebali mu kukola bonna era tebali bonna. Okay, muva ku ki okuba nti ennaku zino mugo bwa mayumba edidi enyumba yali baali bamutwala kaguddeyo rating agaana Ian Pro sawa zino yabomba alina South Africa nga rent agaanye kyokka batugamba mufuna sente mu lunaku osobola okukola obukadde obuwere obusatu ku baana abazze okukola music mu studio yamu
anti kati olaba ebintu by'essente by'omunsi guno kiba ku management y'omuntu engeri gye managingamu ne life ye ekitegeera naye era baproducer nti time waliwo lwetuuka ng'ebya ddala season eri mu Uganda abantu tebali mu kukola ki oba si kinga producer kubanga ali mu kukola yeetagayo oluyimba okubanga lukola ki lutambula ekitegeera kati ekisinga okuleeta ebyo ebizibu okubanga producer abantu bakola nabo tebamulowoozaako nga ye bw'abalowoozaako kyova olaba nti alina okucreatingawo bond okubanga nina confidence esobola okugamba blood jangu tukoleyoko oluyimba lwentantawaanya sooke biri eri tebitusumbwa kuba kati webangoba wano ojja bba tolinawo oyimbira kubanga ondaga nti oli mukwano gwa kino tukiveeko okitegeera aproducer obuzibu bwe bafuna nti expectations ziba high ate nga n'abayimbi balina bye bayitamu besides nga oluyimba luvudde mu studio kyemmanyi omanye kiddako budget ennene wedda promotion ekitegeera muyimbi lifestyle image brand ekitegeera nti naye abana bingi naye nga mulina kwogerezeganya n'abantu b'okola nabo business. Okay, naye abamumba producer kati nali njogera kawo ne Ian actually nakola naye na interview nagamba muno hit yazikubye bazikubidde bazimbye amayumba bali bulungi bavuga amotoka ga bbeeyi bali bulungi naye ate ennyimba ezibayisizaawo nga zezize tebadda ne wamukubira akasimu wategera nti ye oli agijjako nti abayimbi tebajjukira waje baba bavudde kati nze ekinyamba nti abayimbi bensinza okukola nabo abayimbi ab'amaanyi ntandise kukola nabo ng'ennyimba ezimu zikubye kuba ennyimba zange tezatandikira mu bayimbi b'amaanyi nti abo abayimbi alumu abakulu baba balina mikwano gyabwe baproducer be bava nabo from scratch tegeera esawakeera ku blaminga muntu kati saawa zino gwensanze mu business already yafuuka dda wakabi olwokuba twakolayo kakayimba era nekakuba nentandika omukwasa ebizibu byange ekitegeera kyonna kidda kuba producer okuba nga tebaignoring ezo talent nti besides okukola mu studio tutandika okukuzaayo abaana abamaneja baabwe nga tuba grooming nti omwana bwakuba hit omulimu gwa studio tegujja kuvaawo naye ate ninayo omuntu gwentambuza ku show ekitegeera nemukolamu ne business ekitegeera nemuterekerera kati ekikulu kyonna abaproducer bayambeko ku talents batunuulira nnyo buli kaseera buli omu alina kujja n'akuba kati bo atandika okukola tunuulira nnyo brand njagala kutandika kukolerako kamiliyoni ate n'aleko osobola ozimba omuntu paka ku level ya kamiliyoni nze kyenzikiririzaamu kyokka talenti zozimbye gwe zowulira nti nno eyo nze nagitandikirako era waali kati oli musanyufu hati mandoki we bali ndi musanyufu nnyo mudra waali ndi musanyufu nnyo kitegeera bayimbi bangi abaana baffe bono bamanyi bashina skies ndi musanyufu mwana oyo alina peeni yawandiikira Diamond oluyimba waliwo akita Diamond tajja n'amutwala butwazi oluyimba bwa boda lukola nabo bagenda tuuka eyo maaso bagenda nayo n'omuwala oli yadde mweno nga bwe soundinga atajja mu maloboozi ge bampemu verse ojja kwesanga alina collaboration international the fact nti kati bamurecognizing okubanga ebintu bye birungi nnyo challenges emusizo mu bayimbi balugamba bannange studio zammwe tekuvaako kakoola tekuvaako kire anti kati mwana buli omu alina waakolera everyone has their own time when they work best ekitegeera kati mindset y'ebyokuyimba ndala nti oli ayinza obba ayagala kubanga ayimba kintu nga naye tamanyi lwaki akiyimba akimanya nkeera ekitegeera abawuliriza ennyimba ne bali mu kumunyonnyola nti owaayo kibaita akayimba ke wayimbye obadde otegeeza kino ekitegeera ate music alina dimension ate ozinyukizaamu eyayimba twayiseeko ddala bika yabimanya nkeera bye yayimbye naye kimanyi nti yakola vibe ekitegeera kati ebyo ebintu ebyo si byakubulemingira muntu azibe nga aliving ali happy kubanga point yokunsi kuba musanyufu okukola byo yagala kulo muyimbi kyalaizeko mu studio nakutawanya nowulira noga asagala kudda mukukola naye the agent
Chichi. Odakulukuta. When I am Koya Hakaimba Nina Rose. Yeah. I know that song. Yene manager we ran never call a vintage. Tolutadde kuteruliro na wano. Kati nenzira mwera ne mukolera ya Kayimba akalala. Stegera nefuna mu obuzibu ku studio manyi bya computer zezo. Wayo time nafuna mu obuzibu computer yange ba crashingira mu. Era mikwano jange banja bayimbi banyamba nnyo. Okay. Ne bambereramu abamu projects ne tuziddamu. Agent kasita yamanye kizibu kyange. Yabala siri ku studio n'aleeta aba TV. N'akolera mu studio interview nga limugamba mbuna mu bye mitwalo. Nzijukira yes. Naye nga abayimbi abalala bonna abamanyi n'abatali bamanyi abaana bonna nga bakiraba abamu ne tuddamu n'ennyimba. Naye ne mmanya nti omuntu omutima gwe teguli pure. Ekitegeera ne mwesonyiwa. Okay. Kyokka ate kyanyiiza ne bata oluyimba nga lulimu drop yange ne bataddemu. Ekitegeera kati ogamba otya nti demo wali ogimuwadde. Yali agirinako nga sowulize eyo demo nangamba Demario kyusa ninako demo tuddemu tuzimba akayimba kale naye yalowooza mbu oba kati amawulire ag'oku ng'ayagala kudda gasobola okukozesa oluyimba naye lwo yalufunamu kitegeera abayimbi mweddeko kati abayimbi balina obba ne pure intentions ne ba producer kasita mutaba na pure intentions ne munno omu agenda afuuka w'amaanyi nnyo omulala asigalire naye bwe mubeera nga mwena mulina intentions mugenda kweraba nga buli kimu mutambula mwenna oba muli mwenna oba temuli naye buli omu gyajja okuba bijja sigala nga bikola ki nawuliddeko nti oyagala kukyusa studio eno ebadde ki bweyagala kukyusa ikwipu biki byonna bino bibadde ki bino tuli mukolera tolaba na sessions zenkolera nawabweru ebiseera olaba nalukoya mu lujja lwa saha nakulaba nalaba ng'oli mu lujja lwa saha twagala tukolewo vibe nti studio ebenga ebintu ebyo tubi upgradinga ku level y'abali abasajja tukompitinge mu sound kuba Uganda tulina talents nyingi naye sound nti abandi badde n'ebyuma ebituyamba okitegeera biriko conditions nyingi tosaana bituukako kitegeera naye ffe bwe twekolerayo ekintu nti producer bw'abaayo ne event n'ategeka abayimbi be nafunamu esente n'agula ebyuma n'abya upgrading teri mwana agenda kuddamu kukola ki kutaawa nnyo nti ne prices zonna zeesala kubanga equipment ne time equipment ezakabi zisavinga time okitegeera olimba bwe mwandikoledde week muba mugenda kulukola mu lunaku lumu enkya buli omu ate oluyimba nga musanyufu okitegeera nti talent si zino ze tusinga okufaako ezijja kuba kati abaana abajja bakabi nnyo babisomye nti wali abaana ba aspiring okubeera ba producer nti naye ayagala tuke ku Demario nga tulinawo studio endala abaana abamu bwe baba nga we bali walina producer so bayambirako wali ekitegeera tukyuseemu ku sound ya industry yaffe ye main point y'okukyusa equipment eza studio tetwagala ekiri nekya copyright kibalekawo mwe baproducers bagamba mukwate eŋŋoma z'abantu ne muzikyusakyusa era copyright wejjira abaana bawedde tewali awedde kuba copyright ogiraba eba splitinga kati abantu tugiwagira nti wejjira nti kiba kyangu nnyo copyright weeri akayimba k'omuntu nagamba mbu akakayimba kange ng'omugamba omusplitingako naye n'omugattako nogaa kati ogenda nti abantu balina kumanya nti si kyakuba selfish kati wano batukodinga dda nti buli omu aba alowooza ku ye yekka for God and my stomach naye bwodda ku kyabangi mwina president wamwe bamuyita Renix omumanyi mumanyi oli mu apawu siri mu apawu kati oli mu kibiina kankubulireko nze ndi mu legend production eyo studio yo naye bakola ekibiina mikwano gyange anti ekibiina kino sooka nakyo nekikuwa ensonga lwaki olina okukibaamu you have to agree okiraba nga on some stuff naye kati nze wemba nga sirabawo space yange mbu nze nsobola okubaako kyenjogerako kitegeeza I have no position
nenze we nfuna opposition ne bangamba nti bano ne mmanya ekiriwo ne intentions ne purpose yaki kubanga sinalaba producer twandibadde tetulina cases za producer kugobebwa singa apawo yali ki buli kimu ngeri number of okitegeera nti ekyo ekintu tekinatuukana mu mawulire ye first security producer gyalina osooka n'aba nayo kati nze wemba already esobola okwewa security esooka wali imba sinategeerawo walina okuba nga walina ensonga why so omukulu Remix akyalina okukola ennyo okuba kakasa nti ayinza okuba nga ye system alina engeri gyali mu kugitambuza naye aluddeko naye nze atagimanyiiko n'ataginaako magezi simanyi ddi we balonda simanyi ddi we bakola ki oba weesimbewo bayisemuko eggali bagambe genda kwesiba ne mu group ya apawo banteekako nakera ku makya you have been removed si gwe weegoba banzijamu bujja ndowooza nga myaka 3 oba ndowooza nga sinakolayo nakayimba nga basajja abalimu bonna basajja nemanyawo siinawo ki mulimu tolinawo mulimu bagenda okulaba nebagamba awo no kaceere talina kubeera wano salabawo mulimu neŋŋamba owaaye kanze kanjiribe byange ne bamuddwa bange ne bafeefe ne badoki bahatimu tukole ennyimba zaffe leka tebegomba okukuzzaamu simanyi oba eri active ate kati omanyi omala okukolamu meeting yonna gye wagenzemuko yapawo ndudde era ekirigamba kino nkikubuuza lwa nsonga mabegakawo nali last week nali n'omukulu Remix yennyini nga mubuuza apawo tutuuseewa naye naŋŋamba ojja kujja twogere kwe interview nkubuli we tutuuse titwagira so ebintu bino ebya federation gw'obiraba otya baŋŋamba bayita ba DJ bayita ba producers wali ogenzeyoko Serene Suits nali nogendayo naye nga nina program studio naye baddoki bagendayo ne bampa feedbacks ku kyaliyo so how is it obiraba otya federation byeriko musuuza byaliko nze ŋŋamba bode yeba ina okukolebwa ya federation besides disagreements bonna ze balinamu n'ebiki ebibadde bibeerawo buli babadde bagezaako okukola ebibiina ebyo kubanga buli we bagezangako kubikola ndowooza waliwo byataninga nga out bubi nga waliwo agenza oba nga intention za ssente bwe twawulira ekitegeera kyenagambye nti byonna birina kuba ku pure intentions kati abantu abo bakiwadde time nti bali mu kugendayo mu federation they must be having pure intentions by now kubanga tekyandiwangadde the time nga bakyagenda mu ezo meetings kuba ebirala byonna obiraba biba byannaku 3 naye bano bali mu creating awareness si mububi muntu kumanya system nga bwelina ttambula besides the intentions z'abalala nti abasinga bo ekyo ekya federation bandikikozeseza kuyiga kiki music kyaliko n'engeri y'omufunamu okitegeere ogambye ne projects 2 ne Shiba so ng'ogyeko eri gye bakola gye mwakola mwena Jealousy Did I Die we have a war going on wali okoleddeko kusindi any project tonaba naye nga wandyagadde omukolerayo kwemu nze ndi dancehall producer kituufu ate oyo aba atuulawo kiina kuba ku muyimbi naye kulowoozaayo n'agamba naye mbulamu flavor yo n'omuvubuka ekitegeere waffe tetulina we tuyinza basanga okuggyako bayimbi bona bakubira waliwo gundi egenda maaso awo ate nga gye tuvaamu tuleke tujje ku Underworld oli ku side ki okugulu kuliwa kuli eno kuli wakati saafa oli gwe wafa awo mba ntegedde gy'oli Did I die gy'oli You never die ekitegeera kati airstrip ekiriyo ekimanyi then enkeera tudde wali mu celebration ku makya Underworld kati oba tewafa gwe olabira ddala ani agenda otwala munne ku stage kati nga tuvudde mu buwagizi kuba nze ndi makati nze ngamba kale music ono mulaba atambula n'ebintu ebiriko it doesn't matter how talented you are how big how great you think you are otegeera ne music atambulira nnyo ku bintu ebiri current otegeera nti kati saawa zino mweno time nnyimba za Shiba meka z'omanyi mu guno obwa
ezakabi regardless buli kimu naye wali tugenda kubeera mu live jjukira anti kati it doesn't matter tulimu musimanyo agenda kuba vibe gy'osinga omwagalako kuba that is them ekitegeera kati Queen Kama buli omu amwagala lwa kiki kyali ekitegeera kati oli bw'atandikira ebya live mbusimanya biki aba asaaga bagenda mukubalaga kubanga oyo Queen Kama gwe bategeera buli omu ne Cindy ye Cindy ekitegeera naye the fact nti goba olowooza mbu ayimba nnyo lwaki kati si ya kuba ennyo ennyimba nti oyinza obba onyumira ennyimba z'abantu abamu nga za myaka nga5 mabega naye nze ndi mu kunyumira oluyimba lwa nnaku 2 mabega ekitegeera Cindy alina kuba mu kikadde tugende mu maaso lwaki tufunayoko mbato y'abaproducer kigwe weewulira wano ng'omugamba nti oyo ne bamumpa ne tudda wali oyo producer tamalaako nanga anti kati olaba baproducer bo bakozesa bongo art wa bongo nti ayina dimensions nyingi ekitegeera oyinza okweteeka ku muntu naye nga just tanafuna muntu amuzuula mu talents waliwo talent gyosanga babeeko magic gwe bakola yensi ate etandika okutegeera oyo producer ekitegeera nti buli producer alina ekimuli munda ekyenjawulo nga just kadde na muntu amuzuula katonda oba na muntu ekitegeera kumuzuula namanya nti leero tugezeeko engoma ng'erimu eno style naye tugezeeko kino oyo producer ye muntu apiikinga amanzi bw'atuula ne producer omulala n'alaba ekintu nga bwe kikolebwa ye asobola okukiza mu ideology ye ekitegeera tubulaba nti comparinga producer tekikola kozi buli omu abeerako n'omuntu gundi ye weetambulira exhaustinga nnyo mind ekitegeera kati tasobola bbanga muyimbi nti omuyimbi ye buli kyasanga ekiri rede kyakuflowingirako so ku muyimbi ne producer who should be respected more oba accredited more ku muyimbi ne producer naye olaba producer ye alina bba credited by muyimbi ate omuyimbi alina bbeera credited by general audience kati omuyimbi yalina oku introducing enyo producer we byakyuka mu recently ku album ya Beyonce yagula samples ez'enjawulo okuva mu bayimbi abasinga omuyimbi omu alina oluyimba olumu lwalina nga mulimu samples z'abayimbi 15 omuyimbi omu management ye neewaayo samples ze nga bo baziwaddeyo kuba baproducinze buli kimu omuyimbi n'avaayo n'akaera naga ate bamusabira okusa ne bamugamba no with the producers tulina okubakuba zaffe awenze ekibuuzo ekyo era n'ayomba nnyo naga Beyonce teyampadde credit era n'agimuwa oluvannyuma ate n'aginegerera naga sikyayagala ebintu byakyuka abantu tebakyayagala kumanya nti omuyimbi basooka kubuuza yalukoledde wa producer ki anti kati kitegeeza abantu baba bakufunyemu trust awo ekibuzo we kijjera ku muyimbi ne producer who should be credited more nze ngamba omuyimbi oyo omulaba omuyimbi ye muntu eddoboozi lye we lituuka wangi ekitegeera nti ye muntu atalina kunafiizibwa first of all obutakosa moral ye ne brand ekitegeera kuba abantu bamanyi ekikuleeta ekyolina comparing omuyimbi oba omuntu yenna naye ate in a long term nosanga ng'omuntu ebintu ebimu bimu affectinze kubanga bino bya art nti omuntu asobola okugamba akagambo nga kagenda kutraumatizinga kituufu osange nga yandigenze mu studio naye kansirike okole entondo kumbe time eri mu kuyitawo batandika okugamba nno akayimbaho dda kaali katambulatambula ekitegeera nti abayimbi wano ekibaleetera obuzibu kuba comparinga kubanga buli omu alina art ow'enjawulo gyetaaga just buli omu kumurecognizinga mu ngeri endala mu nsi temulina bamu ddoboozi limu tuyimba buli omu alina engeri katonda gye yamukola tetulina kulowooza kubivuga the same way buli producer buli omu alina ideologies ze yengeri Uganda gyegenda okufuna sound eri identical nga buli omu tebamukubye ebigambo bita creativity lwaki mukola nnyo endongo ekiro lwaki musula nnyo mu studio lwaki emisana wano kiki lwaki mwagala nnyo ekiro
obudde bw'ekirobwe bulina level ya concentration ey'enjawulo mu nsi yonna ne wabeera gwe n'ofuluma ekiro ewewaka kyolabamu abasajja bazaala nnyo ekiro kitegeera concentration eba waggulu okay kitegeera nti buli kimu oba osobola okiwulira nga bw'oyagala olina ekitanda mu studio yo ate musoba mulimu entebe ezo batugamba entebe ezo mutero zifuula ebitanda kuba baproducer batalina kirooto zeeno ekitegeera ebintu ebyo bibadde nnyo mu mawulire baproducers naye nga bani ababitwala mu mawulire baproducer kuba ani abaayo mundeyo mu studio abaana bavaayo ne beekubira eno ne baŋŋamba nagenza okukola oluyimba omuyaye entebe gye yaŋŋamba nti ntebe ate yali agala kungalamizaako nedda ssebo abantu abasinga okubyogerako nze bendaga ku tv baba bamaze dde ekikolwa bafunamu disagreement ndowooza n'abantu baabwe ne baagala bakole ki balabise naye abantu tebalina kukulembeza nnyo personal issues zaabwe ebyo byonna biba bitta vibe y'abantu kutegeera kikyogezaako okuyisaawo mu music wo kuba omulimu gwa baproducer gwali ebiseera ebyo nga buli omuntu wayogera nti ngezi wa producer nti weegendereze bagenda kwepiikyako tugamba mumala okukola ate nemudda mukwepiikya kibanga bonagamba omukazi waze nakugamba natandisa okukolera wano eno ekubonoga petrol station abasajja baawo gowedi muba okitegeera muba mukyalina obuzibu baba bakyali mu komera lya bwongo mwe balina ottoloka wali ogenzeko wasale nalako baproducer bonabona nga musululu moja bagenda wasale funa sente programu z'abantu sizimanyaako nze ndi ku music wange kitegeera ndi muna Uganda nze ndi yiri bangeri gye tuba obulungi ekitegeera kivula sifuna chance zimanye ebyo bintu nze full time ba ku studio project ze ndi mukola kati kukola collaborations n'abayimbi abaana bangi tebalina sente za kumpa nenze nsobola mukubira engoma nengi featuringa okitegeera nentekamu sente za video bo abayimbi abo nemba solooza ow'omuyimbi nemba wali mu video okitegeera netufuna royalties mu luyimba ne mu video nawe ku YouTube yo nawe noteekayo netufuna splits okitegeera amagezi ago wagajjewa Timbaland ya becoming a famous because producer ya famous kwa bintu ebyo bw'otunulira ono omunene alina amagulu amatiniani Dr. Dre. Good. Ngobudde ku Dr. Dre. Ono omulala aliwo Asiri Cross. Ono gwa bagenda tuleetera wano. Ayina another one. Koka. DJ Khalid. DJ Khalid. Mulaba naye abikola. Recently ayina album gye yafulumya wano. Naye nga fikyalinzeko ba Drake baani bonna. Naye nga gundi. Ekyo wakijjawo nga Mexico otandika ekyo. Nti ebiseera ebisinga Uganda omuntu aba ayagala kukola hit naye nga kimwetaagisa ki akasente naye ate nga baproducer basobola okubutakkiriza industry yaffe okubeera dormant okitegeera nti nze nsobola okuyiyayo engoma nemanya nti tulinawo omwana wano ali mu kujja omwana ono yeetaaga okumukolera oluyimba nga lugenda mumuyisaawo nengamba nze producer kanfeaturingeko mutereko n'omuyimbi w'amaanyi nga mujjo nfuneyo nga upcoming omulala kitegeera omwana afune ki favor introducing the new talent ekitegeera oli omuwadde chance flavor wempya ate ne mu industry ate nga naawe osigadde ofuna n'oli afuna bonna bafuna industry erina bbanga erimu ebintu ebimu nga biri high tempo ebya medium kwegamba baleme kubanga batumanipulate nga tulowooze mba oluyimba olukube Kampala lulina balumi ngate bw'ogenda ku YouTube monopoly eyo tube nga buli side tusoba n'oluyimba embalala nga lw'amaanyi luli eggulu nga lw'amaanyi kitegeera luli ehoyima nga lw'amaanyi ng'ekampala eziriyo z'amaanyi kitegeera industry yaffe yeetaaga bayimbi nga 5 nga bali verified naye lwaki kituuka kati nga tekibangawo technology aluddewo mu Uganda kitegeera ffe kati generation yaffe ffe tukuze tulaba ki internet tosobola tuzambire muffe twalaba ebya sida muninde omuntu agula alubamu ayegula eyiye gyakoze tulina kukwatagana kati ku generatinga mu ssente mu music waffe nga bwe tulinda bakola ku bodies za copyright ezinaatuyamba ennyo
Okay. Woba oli mu studio ng'okola oluyimba otegeryawo nti eno egenda kuba hit oba? Does it switch in your mind n'ogamba nti ya? It does at some point. Ekitegeera. Waliwo w'otuuka nga mu modi gy'olimu nga speed gy'oliko n'engeri gy'oli mu kulowoozaamu. Ngibadala unless omuyimbi andisappointing nze naye ate nga ne disappointment eyinza okuba mu promotion of which era oluyimba luyinza osirikamu katono omwana n'akola ka challenge ku TikTok nerudda nerukuwa feeling entuufu. What I thought before was right. Okay. Nti ekifuula hit song just oluyimba kufuna general attention. Okay. Walabaddeko n'omuyimbi mu studio n'ayimba ebintu n'omugamba naye bintu bikyuse byonna tuteekewo bino n'omuwa advise nga byaze nabyo n'omulaga nti mirundi mingi oluusi n'omuyimbiramu nga bwalina n'okukiyimba ekitegeera oba oluusi n'omu advise nga afuneyo writer ekitegeera omulala ave ku gwabadde naye kiva olaba nti nkola nnyo ne Dr. Brain nti oli amanya nti oluyimba gwempulira akayimba nga waliwo ekibulamu nga tekawomedde bulungi matu ngamba weetaaga okwatamu oganamuko ne Dr. Brain naye ate saawa zino naye ali mainstream olaba neyo nayo abirimitinga nti naye akikolera baki baba bayagadde kyova olaba nti n'omuyimbi yeetaaga okubeera connected ku bantu abali around music to learn sikumuyingira nga gweyagala basta nga tumanyi buli omu abalowooza akayimba akasooka ye hit natamanya nti ebiseera ebisinga ekyo nakyo kibeera mu muntu nga naye mind ye yagiseetinga nti nze akayimba kengenda osobola okukola kalina bba hit ekitegeera nti okwagala kulina okuva mu muntu then nakyo-expressinga ku bantu babeera nabo baproducer bwe bamutegeera bayinza n'omumala ku project emu omwaka mulamba nefuluma naye nga hit song. Bayimbi ki bota n'abakolako nabo naye nga owulira singa bwe baba bajja endogumba mugenda gikuba? kati otagayo ku bayimbi kale saawa zino kyendowooza nze njagala kukola nnyo zino collaborations ntuuke nga ba international artists bemanyiyo abamu nga tusobola okukola collaborations mu Uganda neziba zakabi ekitegeera kati tulina abantu be tuli mu kunoonyaako ne bamuddu abo n'abayimbi bangi tukoleko ku bantu abava wano abasobola okusaasanya music waffe afulume tusooke tuve ku excitement y'abayimbi ba wano ekitegeera mbu ate njaga kukolayo nagundi waliyo eyamukolerakolera dde ennyimba yafuuka dda wakabi era ng'ekivulu tuve wano kati bannaaye nga 16 September tugenda kubeera ku Wonder World unveiling Legend Hits Fest. Tugenda kuba tukuba ennyimba zonna zomanyi hit songs zonna bapcoming bonna abaana tubalina bali mu byalo bingi nga nabo ennyimba zaabwe zakuba nga zakyusa obulamu bwabwe bajja baawo bagenda baawo tubashowcasinge ekitegeera at least ba producer baleme kusemba nnyo kituufu baleme kusemba lwaki naye producer eva atera mugobe mu nnyumba nate producer mbasaba lwaki kibi si kirungi abayimbi bambi mutulage nti muli baboyi baffe n'abawagizi mutulage nti mwagala nnyo music waffe muleme ku buli kimu creditinga ate muyimbi ne baproducer bababeereremu tuyambagane industry yaffe ekyuke Diamond Oscar komawo obeere mu kivulu wano ebiri tujja bimala ekivulu kinaamala kuggwa ne tubimaliriza oluvannyuma komawo tujja kukimayo Kenya ayina okubakuba baawa abatamanyi olulimba luno sula luno gundi lwe yamusasulira luno ono gundi yani omunakenyera yani embozi zono zimanyi musiya ebintu byonna bimanyi abatamanyi musiya baawa Diamond Oscar jagune musiya vaayo naawe jangu oludde vaayo Nina Rose naddala oluyimba luno gundi anayinama ebikambwe kati ate n'abayimbi abasinga wano tulina ennyimba ezipendinga ogenda kukola vidiyo ezifulumawo kumukumu ebangambye bugundi fefe bosi alina zafulumye nga zonna yazikoledde awo alina wiiki eyo gye yamala nga ashutinga videos ekitegeera alina ennyimba nyingi kati zakozeeko videos projects nyingi nti kati ffe twasazeewo
nti tufune engeri gye tweyamba olaba ensi zino endala eziri mu kufuna mu music kibondo ya nti kituuka nekigejja nnyo nekyekolamu ebibondo ebirala bisatu nga te byonna biri stable mbiraba tugira nga ba Diamond n'essaawa zino waliyo classic boys waliyo simanya bawasa ate ekyo kinyagala ku Diamond nti wakukola n'ogejja akuta naawe n'ogenda okola ekikyo still part of his business gyokoma okugejja credit eba esigala ekuye bana abayimbi bawano kyebandibadde babuukeddako ne bamanya nti lighting another candle tekizikiza candle. I know oba lwaki bo tebakiraba buli omu ayagala candle yake yokka ezikire ng'endala zonna ziraba zikyali ate nga bwezikira eyo tewali mulala agenda kukoleeza kuba ono w'empera ate ye talina kyatugamba Crystal Panda osiba ku stage ng'ebigero bifumita mu ttaka agende kyenkugamba bano balina okublessinga omukolo gwaffe kubanga basajja b'amaanyi nnyo era Katonda yatublessinga oluyimba lwe nasooka okukola naye hit song nnyo kweyo level okitegeera ne lumenyawo n'ebirala byonna ne bali bagamba nti Crystal Panda anoonya bitambula kati buli omu atunulira mpere ali creative nnyo Pinky Grenade oba ekivulu kye kikyaliyo yagambye alina ekivvulu naye mbagala kiteeka ku gundi hockey grounds tukwagala wano mwana ebyo bye tulina okukola kati kweta Shiba luno oluyimba yaluyimbira Cindy ng'amaze okukuba copycat ajje ekintu kino akiranga akiteekemu nnyama agenda kukiranga Jowiranda gamba gundi ni Roger DJ Roger kino ekintu mukipike okitegeera katale yandikando nyinza okubaako nabo ndowooza mwezi guno ogujja nga gutandika nga gutandika manager wabo already ndi naye toge gundi ani Naviti tulina ne project house twakolayo kaawo okay kirungi nnyo nti right now abaana bano bafunye omuntu abakwatako nga industry tumutegeera lulaba badde mubadde tubategeera ng'obulwa ne woobogerako nga tolabawo naye kati awo so bana let's go tugende ffenna tugende ku Wonderworld that will be 16th of September tuwagire Demario Pandis Legends Production yes tuve mu ebyo mbu ate basente bazirya kivubi nga temuzibawa yetadde yakitaddeyo tukikole nti lwakuba bye tukola bifaananga ebinene naye tebiyingiza nnyo katitwagala bituyambe koza n'abamu mubakolera bwerere okuba waalinnya nga oyagala osikireko abantu abalala okitegeera favors nyingi sacrifice producer bakola nnyo sacrifice nabanga teyeebase kumalanga wiiki bbiri sula okola naye lwalwaddemu abantu ate nebakirabalanga mulangira musimanyi biki nenga bantu beewaayo nnyo kati naffe twagala tubaweerero baproduce at least eno event tumanyi nti baproducer bali mu Kampala muno mu Uganda buli producer alinayo event ye ngeri nga ye copyright ye nga Nabayimbi bali batandise collect royalties kubanga tukola ennyimba nga olumu tezirina attachments omuyimbi talina wagenda kunteeka ku bintu bye byonna ate nga Nabayimbi abamu tebakimanyiiko oba nga management zaabwe muba mwakiriziganyiza ne bakulaba mu ngeri yonna n'ebiseera ebimu olina management gyazze nayo nga mukola oluyimba ate neekyuka mu maaso awo agenda odujjayo nga management endala yeegamba nze sibimanyiiko dijjakira ku makya n'ategeka event nga teyakuba nnyindo ezo tamanyi talk about that radio presenter n'abayo ne event how about the person who is in that project from scratch okitegedde lwaki nti kantu katono nnyo just baproducer ke balina okulowoozaako naye balowooze kukola ebintu bwe bityo ideas DJ tulina wano events z'aba DJ ziwerako naye ng'oluyimba balumuleta buleetezi ne bamusasula n'omusasula oddukuba kyokka n'akolamu event kyokka abayimbi ne bajja ne bamuyimbirako ku bwereere abamu ne bateesa nabo ngeri gye bakikolamu banamwawi mafuta radio presenter n'akola kyekimu mmwe abatandika scratch eno n'ogamba akano tukajje wano tukateeke wano kano awo tekajjiddewo engeri yokka gye tuyinza okweyagaliza nga baproducer b'e Uganda it is the only way nti ne producer time ye neweeba evuddewo aleme kuba disrespected yes ng'alina kyalagawo bamubuuze nti osula waseba bagambe waayo esula wali owange segera studio eri awo ninawo abaana bana kati bakola emirimu kudda mu bintu kati birala nnyo kubanga ennyimba zo tulimu kuzikola
ne Uganda inobbaamu zilebo waliwo ensi ezimu nga Uganda inobbaayo ne ziswangizi nga 5 oba 8 nga ziri established bwe zityo kitegeera Uganda inobbaayo ne ba Steve Jini nga bana kitegeera naye bwe watabaawo transformations ezo mufe mu mpolampola mu art tujja kuba kigambo mwe wenyini muba mwesuulidde ekintu kyammwe nga muwoza ate music wa Uganda tatunda ate nga sigala nga batusekerera busekerezi nga buli omu bamulinda bulinzi ne batandika n'okuwa ennaku nawe mulinde baali bazikuwaddeko bangi guno mwaka tagusukka bangi nikuyisa kitango oli natwala waadi nange nemanya bibadde bya ddala enyimba ziyadde zitambula linako Uganda eno olina kuba mugumiikiriza patience eyo Uncle P okay ali mu kuyitaayitamu era ne Palaso naye atadde oluyimba olupya naye alina okujjayo owuli otya mulinga oliyaze n'akubalira ennaku n'agamba guno mwaka togusukka kwegamba bakuwadde ensonga y'okukola ennyo ebanga wake up call abaana babanga teyaliyo nga obitandika naye just ali mukuwa motivation oba ompa nsonga lwaki nnozuukuka ku makya leero ku kyali wange leero tukozeeyo ki blood nina waneno ka beat ka instrumento kubanga waliyo yampaddemu ennaku jangu kankolemu oluyimba mulage nti ate kwegamba buli negative word gye bakusindikira mu art omuntu asobola ogikolamu ekintu ekinyuma okay nga tuva wano njagala kubajjukiza yeno wano 16 September kitegeera Wonder World mwena mujje mubeereyo legend hits fest ate musasule okuyingira bantu mmwe muleke kusaba tiketi nyingi mutwalo kwesatu ne tebo ya kakadde Crystal Pana nkusubira mu kintu kino nnyo nnyo ate nnyo tugenda kola n'engoma endala ku stage nepa nga muzikolera awo tujja kuba yawo oluyimba ku stage ngenda kukola waawo ekintu awo era nga kyenabadde kugamba tukubeko engoma ku stage nga abantu bagiraba because it's a festival kama experience kunyumirwa tetunyumirwe engeri gye tukolamu ati waffe njabbayo ne baproducer abo abalala bonna baproducer nga bakibe bayiseeyo bonna bagenda kujjawo nina special guests okitegeera ate nga baproducer bannange nti ati ono abantu bamulabe nti twetaaga ne tumunyumirwa kijja kya buli mwaka twagala tusooke tukitandike then kigenda nga kyambuka mpola kubanga kiyinza osooka ate nekisooka kidda mu regions naye twagala tukitandike mpola mpola era tusaba buwagizi bamwe bannaye abantu bonna abagala music waffe abagala music engoma za Demario producer bannaye mutuwagire mujje mu kivulo kino tusupportinge bano abantu baffe tugule ebyuma ebyakabi abayimbi baffe young talents ezo tube nga tulina kye tuzongeddeko zireme tudda mu maaso ate nazo zinyumye nnyo eki tandike woza mbo temubuuza tobimbuuza ebyo amina mutuyambeko tuyambe industry ya Uganda ekule nga tukula nayo amina bwatagane leita